Minister for Kampala tulina yeno lokifenna genda kumusamu ekitiibwa ng'agenda okutwala ekifo kye. Era yaniziddwa ddiini w'abala DCC yamwaniriza ne Deputy DC bakadde baffe bannaddiini n'abakulembeze abalala. Aba wanijinja kalori ku kitebe kyaffe ekikulu. Omugenyi waffe omukulu Uganda yakyusizza omubala era atagugendereko biri ku ye. Nze neddirambwa amanya gange nze Ssaalongo Maseruka Muteeka ggwa. Omubala gwaffe gwanjawulo n'emibala egy'ebika ebirala. Guno omubala gw'ekisanja kino gugamba teri kuwebaka na accountability. Maama kye kyakutuyisizza olwaleero nga Nabweru division tukole accountability ate tuwabulemu ebyo ebijja bye byatulesewa. Mbasaba n'emirala nnyingi ez'amaanyi ndowooza n'akaluulu tukakubira abantu bano okujja Nabweru wano. Ako tekamala. Kati tukubemu akahonorable Misa Kabanda ye minisita waffe owa wano ne Kampala. Naffe tuli mu Kampala. Muyimirire mwena muyimirire tupaaka Mama Misa. Nabweru yakyusa eriiso. Enkola eno mami eno yenkola ye Nabweru. Wano wetuyimiridde mami Nabweru we yagula ekitebe era tuzimba kyekiri wammanga. Tubadde mu kupangisa ekitebe kyaffe kyekiri. Twagala okwebaza gavumenti ya wakati olw'otukwatirako. Twagala okwebaza church ey'Abakatuliki eyatukkiriza n'etuliizinga wano katuzimba ekitebe. Ebizibu twolekedde bingi naye tumanyi we muli mwenna abali mu bukulembeze okuva ku minisita RDC n'abalala mugenda tukwatirako tufuuke ekyenjawulo. Maama tulina population y'abantu 14,000 Nabweru. Tulina abavubuka ebitundu 75 nga bwe banaakutegeeza. Tuliraanye Kampala ng'ate wuwo. Ffe ne Kawempe division n'endowooza n'endya n'empisa n'ebikolwa tufaanagana. Era kyova olaba wano abantu we bali ate banyirira ebyenyi. Naye twakkiriziganyizza nti okukisuniriza ebyenyi kwongera Museveni kisanja tugenda kweyongera okunyirira. Ebintu bino bwe tutabyogereko omusawo akujjanjabye obulungi omulagako munno. Abatannaba kulaba nti omusawo omulungi ye Museveni mumulabeko kati ndoza mutulaba ebyenyi. Bini yajinkwasa nze nange yanjawulirako ka puloti. Kano ka puloti kange aka Nabweru kalina ebyalo 15 abantu 14,000 nina amakyaki nina emizikiti nina n'ebirala eyongeza. Kibi abaana akanyongera muwanike omukono. Ananyongera kati ananyongera Museveni naye wanika omukono. Mukama abeere nammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Kiddu kankuddiza akazinda bantereezezaamu mami Nabweru si 13,000. Mbadde zijjukira oli wenagira mu 2011 tuli 23,000 egy'abantu mu division emu. So byetaago byaffe byeyongera buli lunaku. Kambe mwami Kiddu town clerk wange agende maaso n'omukolo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Maama
Honorable Minister wa Kampala n'emiriraano, Honorable Mensa Kabanda, Dean of RDCs, Mama Justin Mbabazi, Mayor owa Nabweru Division, ate chairman wa NRM Nansana Municipality, Salongo Maseruka, banadini bakitaffe mu Katonda, Bishop Chemong Nansana Municipality, ba chairpersons aba LC1 ne LC2, abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, abatuuze b'e Nabweru mwenna, basebo ne banya Deputy RDC Antwala Nansana Municipality. Mama Honorable Minister, twongera okwaniriza wano mu kitundu kyo. Nansana erina ba DPCs bana. Tulina DPC we Kawempe, tulina DPC wa Nansana Police Division, tulina DPC wa Matuga ng'atwala Gombe Division, ne Kasangati ng'atwala Busukuma. So iza mwemuli ne Mama Dean of RDCs akuliraanye era tukumye obulungi wano mu Nansana Municipality. Mama Dean of RDCs twongera okwaniriza. Tulina mu assistant RDCs bana era nga nabo we bali baze wano okwaniriza. Comrade Alex, Comrade mu mafulaga y'MP Kawesa yakulembedde mu chairpersons, bwe yalaba omusana najja mu NRM n'agamba eri bamulabye ennaku y'amaanyi. Ingini ya Kawesa jangu obongeko ku Mama katono. Komanda 1 Mama Komanda 1 oyo asaba kubuuzaako. Aha. Mama Nansana Municipality yalonda bulungi abakulembeze abasinga ba NRM. Twalondera ddala bulungi nnyo ba division mayors, ba councillors ne ba chairpersons aba LC1. Chairman aliwa, Chairman w'ekyalo aliwa. Aha. Wanyi bwakuba wa security musobolenga okwerondera abakulembeze be mwagala. Aha. Mama Honorable Minister, olukuŋŋaana lwa leero balaza zino twatandika okuzikola mu Nansana Municipality nga zitunulidde nnyo obuweereza bwa gavumenti omuli amasomero, okukola enguudo, amalwaliro ne ssente ez'okwekulaakulanya startup capital ava ewa President Museveni eri abantu be ab'e Nansana. Honorable Minister, Nansana Municipality twakafuna ssente za PDM zisukka mu biliyoni 11. Biliyoni 10 ne miliyoni 3 zimaze okugabibwa. Abantu 1,000 bamaze okufuna ssente za PDM. Kubano nga ebusukuma abakafuna ssente zino bali 2,914. Mu Gombe Division twakawa abantu ssente z'okwekulaakulanya za PDM bali 4,048. Mu Nabweru Division twakawayo abantu 1,566. Mu Nansana Division twakawayo abantu 2,334. So Nabweru ono twakawaamu ssente zisukka mu 1.4 billion. Sente ezo nga ziri mu bantu bakola ebintu ebyenjawulo.
ekyennaku ekiri mu puroguramu ya PDM obukiiko buno obubaddewo bwateekawo embeera etaali nnungi, abantu abamu ne bagibwako ssente, ng'osaba ssente za PDM ng'osooka kuwaayo nguzi $20, $50, si wano wokka mu Nabweru naye ne mu divisions endala nga Gombe ekirungi twakutteyo abantu abaali ku bukiiko obukadde, era fayiro ne tuzitwala ewa state ne bazisanctioninga ne tubatwala mu kkomera. N'ebitundu bino ebirala ebirimu okwemulugunya ba DPCs ne Crime Intelligence n'ofiisi ya DISO bakola ekisoboka okulaba nti buli eyeenyigidde mu muvyo gya PDM akwatibwa n'avunaanibwa. Tulina ssente era maama ez'okwekulaakulanya President ze yatuwa ng'ayita mu magaraji n'abaana bamakanika $3 million. Naye era ekyennaku ssente ezo zabbibwa abakulembeze $1 million. Ne tukwatagana ne General Soke owa Anti-Corruption ababba ssente ezo 2 ne bakwatibwa era bali mu kkooti bawoza. Puroguramu y'emyoga President yabadde yakatuwa ssente ziri $2.5 billion. Naye emyoga ssente tezirabika. Saakozesa emyoga esinga zonna nfu. Task gye tulina kwe kulaba nti tukola ekisoboka okola recovery. Ssente z'emyoga zabbibwa teziriiwo. We need to ensure nti tukolagana wamu n'abakulembeze naddala ba honorable councillors ne ba chairpersons ne town clerk okulaba nti tukwata abo bonna abeenyigira mu kubulankanya ssente za gavumenti. Maama Honorable Minister, ebyobulamu bitambudde bulungi era njagala okwebaza Dr. akulira ebyobulamu mu Nansana Municipality, Dr. Bugembe atukoze bulungi nnyo, n'okwebaza President Museveni nti at least mu Nansana Municipality mu buli division waliyo eddwaliro. Tulina health center for eyebuwambo President gyatuzimbira, era mu Matugaawo mu Gombe division President atuzimbiddewo eddwaliro health center 3 erya kalina ddene nnyo erigenda okusinga obulungi mu Kampala Metropolitan. So ebyobulamu Maama Honorable Minister biri bulungi. Tulina projects endala ez'enguudo eza GKMA. Maama tukwebaza nnyo. Enguudo za Nansana division ne Nabweru division zikoleddwa zirabika bulungi. Project ye etambudde bulungi naddala ng'ekkubo lya Nansana Wamala Katooke Yesamala kuba eryo litambudde kati work progress erimu 85%. Nansana Nabweru Kazo Lugoba Jinja Kaloli nalwo lutambula work progress erimu 75%. Dikawesa Road yakatandika. Gombe Honorable Minister nayo enguudo zigenda kutandika okukolebwa, nalabako work plan gye batulaga nga nazo n'amakubo ago ogenda gatukolera maama. Ebyamasomero naddala amasomero ga gavumenti, amasomero ge tulina agasinga gali ku musingi gwa ddiini, government aided. Amasomero ago tulinayo enkola ey'abaana okusomera obwereere. Obuzibu bwe tulina Honorable Minister, head teachers abamu bakyagenda mu maaso n'okukyajinga ssente mu masomero ga gavumenti, naye batugamba nti okukyajinga ssente okwo kugendereramu kuliisa abaana basobole okufuna ekyokulya nga basoma. Naye ekyennaku abaana ababa tebasasudde ssente ezo ez'okulya era babagoba ne baba nga tebasomye. Ate buli ssomero lya gavumenti, buli ssomero likyajinga fees ezaalyo. Ogenda okwesanga nga essomero erimu likyajinga $19,000, essomero eddala likyajinga $23,000, eddala likyajinga $25,000. Kati programu ya gavumenti eya bonna basome ku bwereere neba nga tebenefitinze muntu wa wansi. Tukola kyonna ekisoboka okulaba nga amasomero ago aga gavumenti oba government aided gakomplyinga ku policy ya gavumenti ey'abaana obutasasula. Bw'abaawo okusasula kwonna
abazadde bonna n'obukiiko obukulira amasomero balina okukkanyanga ekiba kituukiddwako ne wabeerawo minati eyo netwalibwa mu ministry y'education nekkiriza nti ddala kituufu essomero likole ki ligende mu maaso n'okusasula. Ekirala Honorable Minister kye batugamba amasomero gano ag'eddiini nti basasula olw'okubanga abasomesa be tubawa batono tebamala, so bateekawo extra charges okulaba nti bapangisa abasomesa abalala be besasulira. So tujja kusaba maama ekyo nakyo kisimbeko nnyo essira okulaba nti abaana bano ababanaku nabo basomera mu masomero nga tebasasudde ssente nga pulezidenti bwakyagala. So abantu b'Ennabweru eno meeting yammwe ey'olwaleero kwogera kaati femmwe mweffe si lunaku lwa speeches, lunaku lwammwe lwa kwogera kaati tusobole okuddamu ebyo temulaba nti tebigenze bulungi. Maama twongera okukwaniriza weebale nnyo weebale ddala okukkiriza n'ojja mu bbalaza ya leero owulirize abantu bo ab'Ennansana mu ggombolola y'Ekazo bye bayitamu. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza Omukama bawe omukisa. RDC waffe wa Nansana Mwami Lwanga Charles, gavana waffe, chairman waffe Mutte, executive yaffe Kidu, bakasalazi mwenna abali wano aba district mbalabyewo, tulina chairperson waffe oyo wa finance akyali mupya bakamulonda Honorable Gita, ne bakansalazi abalala, tulina bakansalazi baffe aba municipality nabo mbalabye ate n'aba division eno, tulina maama deputy town clerk Hajjati Waali ne tiimu ye yonna nga tetwerabidde atostinze Omwami Kiddu, tulina Kano Genza ali wano akulira operation wealth creation, tulina DPC waffe buli ngeri bagenda tusomera wano abakozi ba gavumenti abali wano basome sente zonna zikoze ki. Ekisooka bwebanga PDM president gyagamba nti omuntu wa wansi omuwejjera afuna akakadde kamu n'enkuminya, baani abazifuna Bannabweru division era basebwe ne banyabo. Olwaleero tuzze ne minisita waffe maama waffe naye meetings zino tugenda ziza ku miruka gye muwangaalira, twagala kusoma kyalo ku kyalo baani abafuna sente za PDM era mutubuulire nti oyo waffe oyo si waki. Tukoye okubeera nga tusoma abantu nga bagamba mbu abo basenguka. Kakati ensonga lwaki tugambye olwaleero tuli ku division naye tugenda kujja ku miruka, imeza tubitudde ku miruka okulaba PDM esinziira ku muluka, sente abantu president zasindika ze bawa abantu b'emiruka zeza abantu b'omuluka ogwo ebyalo ebirimu bazifuna. So n'olwensonga eyo basebo ne banyabo tubasaba buli muntu yenna ddembe lyo okubuuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala singa kyankulaakulana. Olwaleero tetuli ku nsonga za ttaka, olwaleero tetuli ku nsonga za byabufuzi n'akalulu, olwaleero twagala kati service delivery. Esente zikoze eki malwaliro bwe banatusomera nti balinovetinze oba baddaabiriza amalwaliro bwegati ne bwegati, mujja tubuulira nti ekyo kituufu oba siki, oba ng'olina kiweemulugunya ku malwaliro oba ku basawo, ddembe lyotuwulira wano nga tutudde wano. RDC abagamba eky'education teri agaana kintu kyonna kye bayita kyeyagalire, naye poliisi ya gavumenti esigala poliisi ya gavumenti. Bwe beegamba nti bonna basome nga kati abaana baffe bagenda kuwumula
abaana abamu babuuzibwa ne bagende waka, abalala bamma ebibuuzo, abalala babuuzibwa tebatwala reports. Yensonga lwaki twagala kumanya abo amasomero ga gavumenti go agakola ekyo ba head teachers abo bebaliwa mutuwulire. Naye tetugambye nti omwana bw'aba ayagala kusasula emmere oba omuzadde nti musango nedda, kubanga okulya nabwo bulamu. Olutalo lwaffe luli lumu nti omwana wa gavumenti gwesasulira asomere bwereere. Lwaki omugoba mbadde kunona school fees ng'ate president asasule sente ezo? Awo lwe lutalo lwe tulina okulaba nti abazadde kakati gwanga mujje mutubuulire abo abagoba abaana bammwe president ng'abasasula sente basomere bwereere. Basebwe ne bannyabo olunaku si lwange lwammwe, njagala tugatte engalo zaffe twanirize minisita ababuuzeeko bano abakozi ba gavumenti batubuulire sente bazikozesa batya, ensaasaanya yaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bane mbalamusizza protocol observe tutuule wansi. Sigenda kudda mu protocol kubanga baji observinze da si kyekyo, naye nga mwenna mbalamusizza. Ate mwe bagenyi abakulu abali eyo kubanga mwe muzze tubuulira ebikola ki ebibaluma. Leero si lwa kunoonya kalulu, naye nga mwebale kulonda President Museveni. Mwekubireko mu ngalo abamulonda. Abatamulonda omwaka ejijja 5 mujja mulonda insha Allah. Si kyekyo mwebale kulonda, ate tubasaba mudde mu mulonde. Ebintu ebisinga obungi byonna babyogedde. Amanya n'eddoboozi Hajat Misa Kabanda, minisita wammwe ow'e Kampala. Bane bannaddiini abali wano kambanirizaako ensusso. Bannaddiini abali wano muyimirireko bakubireko mu ngalo. Bwe tubeerawo n'abantu abo tubeera basanyufu kubanga tumanya nti buli kimu ekigenda mu maaso bakikola ki. Ate nga tubasaba basebe mutuule mu kyaki eyo gye mbeera, mu makereziya, mu kyaki wonna we mbeera, enjiri mugitambuze ey'enkulaakulana n'okuba n'empisa, kubanga empisa ezisinga obugizitandikira mu ki mu masinzizo. Mirundi 5 omuntu gy'asaala singa twogera ku nkulaakulana, singa twogera ku mpisa, singa twogera ku buntubulamu, singa tewakyali atema munne kiso. Abagenda ku Sande okusaba, abagenda ku Lwomukaaga okusaba, mwenna kanzire wano mundabe, naye era mundaba. Kakati ebiddako awo tubeera tulina okuba nga tuli bampisa, twagale eggwanga lyaffe, tubeere ba mwoyo gwa ggwanga. Nze nno banzaala mu Wakiso e Buloba. Waliwo amanyi e Buloba? Nze ndi munna Wakiso. Kitegeeza nti ndi mu kifo ekyampeebwa kyennyini. Naye nga RDC agambye tugenda kudda ku parishes. Tetuli mu kuzannya, tetuli mu katemba. Tugenda ku parishes twogere ku nsonga ezituluma. Tetugenda kwogera bagundi bamulonzeze si gwe bali badde balonda. Ekyo kyawedde kyakoze eki. Naye kye twagala kiri kimu, gwe tulowooza agenda tukolera. Bassebo ne bannyabo tulonde abakulembeze abagenda otukolera. Temulonda mukulembeze lwakubanga alabika bulungi oba mwana afaanana atya. Temulonda ababbi amataka gammwe. Mulonde abakulembeze abagenda okukola ki? Kuba kaddala ekintu mukitaddemu vibe nnene nnyo, naye ng'abamu bazze kubba bintu byammwe. Mujja beerondera babeefuulire nga basayininga sitampu 2-3 nga ze balina. Oli n'agenda ku kyalo kya munne n'ateekayo sitampu n'atunda ettaka ly'omuntu. Naye boogedde ku miyoga. Emiyoga gyatandika myaka 5 emabega oba 6 emabega, naye tegyatambula. Mama RDC nsaba tutambule mu miyoga, tulabe abaazifuna, era town clerk abatulage nti be bano. Bwamala batulaga tugende tulabe bye bakola. Bwe tumala okulaba bye bakola tubiteeke ku record, oba commercial officer yamuwa oba waawa, ekyo tugenda kutambula muntu ku muntu buli afuna ssente z'emiyoga. Mu bbanga eritali lyewala tugende tumulabe batulage. Ayogedde ku kintu ky'okusenguka. PDM zajja ku muntu wa bulijjo, muntu wa wansi, muntu asookerwako. Twagamba nti omuntu abadde ali ekimu nga takyasobola kubaako na kyakola, atajja genda na banka kwewola ka percentage katono nnyo. Bwe kabeera akatono ennyo ate nga kabeera kali ku 6%. Bwe kabeera ku 6% ate kajja kuba
ng'omuntu akaza oluvannyuma lwa myaka emeka mu saaka eyo ng'era buli nnyumba efuna miliyoni emu eyo gye bagamba household nga tolina kyowa commercial officer oba kuwa muntu yenna yadde oggula olupapula gwe baguze olupapula tawuni njagala meya rdc alumuwe amuwa olupapula amuwe ne peeni atalina kyagenda kukozesa ezo ssente bakuwa kakadde nga si kakutoolako kati abo bonna be bagamba tujja kubayita mutuwe ripooti ti ze banzijako ssente ze bakola bwe bati ze baŋŋamba kusasula ofiisi ate okufuna oba oyagala kufuna sooka osasuleyo abiri tukutereko emiliyoni mwenna tujja baagala temutya kwogera mwogere temwemulugunyizeeyo anamala okwemulugunya kijja kubanga kya kkanisa bumala okugamba nti bakugambye nti ani ayogera bwogana toddamu kukola ki kwogera twagala mwogere mwatule mugambe nti ze bansaba ssente okumpa ssente z'emiyoga bansaba ssente okumpa ssente za pdm oyo yazikusaba tujja mukwatirawo the and then twakatakabe tuswe essumbwe nga tulina radison ne tukwatako gye tugeze tukola balaza nsaba mwogere ti ono yanzijako ssente kuba ssente za bwerere gavumenti eziwaddeyo bavumaganya gavumenti erina kyekoledde muntu wa bulijjo nga ssente tukoze eki tuziwaddeyo ssente z'emiyoga ssente z'abavubuka ssente za pdm ssente z'abakyala ssente eza gro kanjogere ku gro ssente za gro pdm ya muntu wa bulijjo owa wansi ate eza gro z'abakyala abakyala balinawo ke beekoledde nga bakuwola ssente eziwerako oteke mu bizinensi yo ekyo nakyo aba microfinance center tujja baleeta ku parishes batubuulire mukyanga bawa abantu ssente munnabweru bawaayo bameka ewakiso bawaayo bameka era biki bye bakola baziwa bandi kubanga budget zifuluma ffe ne tuziyisa mu kabineti ne zigenda mu palamenti ne baziyisa naye ssente ezo zaatuuka ku muntu wa bulijjo nabano bannamawulire balinawo ssente zaabwe mu pdm balina mu miyoga si mu pdm bo baafuna tumanye ani yafuna ani ataafuna kati singa ngambye wano muwanike ku mikono abaafuna kuseza pdm muwanikeeko tulabe abawanika kuza pdm muwanike muluwa oba muyimirire buyimirizi aza pdm abazifunako basomedde wano biliyoni za ssente pdm muyimirireeko abazifuna temuti yasigana zibasaba lwaleero nenjagala ndaba abazifunako bewe bokka abaafuna ate abaafuna ez'emiyoga ate njagala mbagambe tetuwaba nrm bokka kino nkiddemu ssente z'enkulaakulana siza nrm zokka era bakamasho office abasosola abantu mukola bubi ssente za buli muntu yenna mukiwulidde temugamba nti nze olwokuba mpagira nuupu mpagira fdc mpagira dpc genda kufuna ssente mwenna mujje muzifune ekyokusosola kikyamu katugende ku masomero amasomero gaffe aga gavumenti tulina UPE ne USA twakisanze nga amasomero agamu head teacher aripotinga abaana 3 ng'ate bali 10 mama RDC ekyo nja kusaba head count tugende tubala abantu abo tumanye mu ssomero limu abaana bameka abafuna eza gavumenti batulage kuba buli mwana bamuwerako ssente mitwalo 2 ssente ezo oli naaga nti nze lina kakaaga ng'alina 13 abo nabo tujja bakwata ba head teachers era nsaba town clerk okyanguyire mangu nnyo otwe ripooti y'amasomero baana balimu bameka basasula mmeka emmere basasula mmeka uniform basasula mmeka twakizudde ba whistleblower nga batugamba ti amasomero agamu bagamba uniform ya mitwalo 15 ate olina gigula ku ssomero esweta ya mitwalo 5 olina gigula ku ssomero stocks za mitwalo 2 ziri luddawo ez'emitwalo 2 byonna ebyo twagala mutubuulire tiza ndasasula uniform ku ssomero mitwalo 15 ez'okulya te mitwalo 10 zonna ezo twagala town clerk bagaidinga abantu bababuulire ti ssente zosasula ze zino ebyokulya bye bino oli asobola okuba nga tasobola kulya mmere abeere nga ajja kuleeta ekyokulya kye mu ssomero ne batuuka okulyadde ku bbali ye ali eggulu lye fena twakulidde ku ki ku mawolu nga tutambula nago awo omwana w'eggolo alimuwe atasobola kumuwa tebamukaka ate mulekerawo ba head teachers ogoba abaana nobasanga ng'omwana atambuza bigere
agenda nakubulira mu kkubo. Abaana bamu mu P7 bagenda ne beetuga nga tebasobola kutuula bibuuzo babaganya okutuula ebibuuzo. Byonna ebyo situbyagala mu masomero gaffe ga gavumenti. Omukyala atwala omwana we mu ssomero lya gavumenti aba talina. Kitegeeza alina okuba nga alina okufiibwako. Abazadde saagala mugaye tetujja kusasula ssente za mmere oba ssente ze bakutumye. Muzadde gulira omwana we ebitabo, muwe ensawo zatwaliramu ebintu, agenda asome. Ate bw'akomawo nawe mugaye kiruwa ky'osomye. Mukole nabo homework. Kuba n'egyo emirimu twagirekera basomesa. Health centers eziri muno. Bangambye mukolenda kufuna health center esinga mu Wakiso district. Mukoze mutya? Abalwadde bo babalaba babajjanjaba. Tebabasaba kintu kidogo. Wangi? Basaba kintu kidogo. Lwaki mukibawa? Mutembawa kintu kidogo mwe mbaletera okubakola ki? Mwe mubagaana okukola ne mbawa kintu kidogo. Byonna ebyo omukulembeze w'eggwanga yagambye yagala tubitunulemu. Tekyali kuwa kintu kidogo mu ddwaliro, tekyali kukola ki? Era essaawa yonna mujja kutuulira nga tuuse ku malwaliro nga tubakutte. Amalwaliro ga gavumenti galina okuba nga gakola ssaawa 24, galina okuba nga gakola ku balwadde, galina okuba nga gabifaalinga omuntu gwatasobola kukolako, naye nga sigamba nti kaakati leeta nkuguze eddagala mu nsawo yange. Twasanze nze eri mukyala musawo, oli naaga naze n'eddagala likandikuguze nga naawe omuwa ssente. Ebyo byonna tebikkirizibwa. Ogenda kuzaala, genda n'ebigendo byogenda okuzaalirako, otuuke wali bakuzaalisa okole ki? Oveewo. Obutale bwaffe buyimiridde butya? Obutale bwaffe, obutale bwa gavumenti bulina okuba nga buli muntu bamwawulira nti empooza twagijjawo. Si bwe guli? Tebabajjaako mpooza, twayisa etteeka ly'obutale, ng'obutale bulina kubeerako omuntu asookerwako. Bw'akoowa takuguza mudaala, aguvaako n'aguddiza Nampala oba market master, omulala n'agubeeramu. So siga nti nze nga bwe ŋŋenze kankuguze omudaala gwange $3 ate ateekewo omulala. Wojjira okukola mu katale oba tolina ssente. Temukkiriza kukola ki? Goodwill temukkiriza okugula ebidaala gy'omu katale. Ate buli muntu ng'alina okuba n'omudaala gumugumu. Si midaala 3 nti nze nkutte guno na guno na guno. Bw'oba okwatidde mwana wo naye agubeeremu, ne bbaawo agubeeremu naawe ogubeeremu. Naye si kugamba nti kankwate ab'ekika bonna oba nveewo ntunde. Tulina ghetto structures n'engeddewo abaana. Sente baazifuna ebya RDC nno. Okulaba nti aba ghetto structures nazo zitambula bulungi, zifunye sente zaazo era zitambula. Abavuka balina saako zaabwe era zitambula zifunye sente. Boda bali mu structures balina sente nabo kubanga nabo twabawa ku sente za boda. Abaafuna bakola ki? Boogedde ku baggalaji. Abaggalaji bakola yabba sente mu musibire ddala naye alifandinge. Bwe tunaasiba mama RDC nga tusiba busibi nga tebalifandinga bajja kusigala nga basiba. Tusigale nga tukusibye refund. Tulekerawo okugamba nti oli atutta nga baliyita ndirya ssente zange nedda. Bazize abaggalaji basobole okukola. Mukimanyi twagoma batembeeyi ku nguudo. Si bwe kiri? Temudda ku nguudo naye nga tugamba mudde mu bifo ebiteekeddwa okukola ki? Okukolebwamu. Ebintu bingi nnyo ebigenda okwogerwako naye nze njagala nnyo okulira ebyammwe ebibaluma. Bwe tunaamala tutambule muntu ku muntu, so olwaleero tulabe bye mukola mutubulire ebibanyiga. Biliyoni ze babaze wano ze baatuwa ng'omuluka guno ogwa Nabweru tuzirabe zaakola ki? Muntu bw'akiwulira wano yeekanga naga nti kituufu ddala Pulezidenti Museveni yafulumya biliyoni za ssente zino, baani abazirina? Ziri mu mmwe. Twagala kulaba abazirina. Kitegeeza wano Nabweru singa tewakyalina mwavu. Naye nga mmanyi nti population nnene nnyo, ate omukulembeze yatugambye ssente za PDM ajja zongerako. Abadde bagaba 10 buli muluka bibeere 3. Naye nga kisinziira ku nkola yammwe gye mbadde mukolamu. Bwe muba mwadde muzibba bubbi tajja twongera. Bwe mbadde muzikozesezza bulungi bagenda kukola ki? Kutwongera. Njagala kubebaza mwenna abafutuddewo emirimu ne mujja kuba leero lunaku lwa kukola. Mwebale kujja, mwebale kubeerawo, ate era mmwe muwulira ebiriyo ne muddewo ne mugamba nti bayogedde ku PDM, bayogedde ku Miyuga, katugende ku kyalo tukole ki? Tuzifune. Atali wantu ajja kumanya kiri mu nsi era ajja kusigala ng'agamba gavumenti terina kyetukoledde, gavumenti egende. Tewali agenda bagabira ssente nga NRM ze bagabidde. Kubanga ssente bagabidde nnyingi nnyo era ziri mu mmwe.
mama RDC nja kusaba town clerk atunyonyole buli kimu kawunve n'akagabyo kabye ebindeese wano bamala tunyonyola ffe nga tukola ki ng'ate tukola ogwaffe ogwogenda okulaba kalabalaba waffe batuyita eyes on amaaso gaffe kuki ku lutimbe era nsaba n'abalodde ku bukulembeze okuva ku LC1 LC2 LC3 bammeeya ba chairpersons mulabe nga mutuyambako okulaba LC1 bw'otakola LC2 tajja kukola LC2 bw'atakola LC3 tajja kukola kansala bw'atakola then na MP tajja kukola ki tajja kukola nja kubasaba olukiiko oluddako mama RDC ne ba MP b'ebitundu bino mubayite babeere obagaane bugaane mwabayise bangambye ba MP bemwalonda babayise ne baganye okukola ki okujja naye nga mwe mugezeeko mubayite nange bwe nabala mu palamenti nja bagamba naze mu kitundu kyammwe naye mwaganye okukola ki mwe mubayite mubawandiikire tulabajja n'atakola ki kubanga bagamba katubalabise batula mu palamenti nga ateesa byatamanyi ng'atagamba kandabise gavumenti ya Museveni tikyalina kyekoze eki kyekoze tusaba mubayite bajjenga wano LC5 babeerewo bakansalasi babeerewo LC1 LC2 LC3 fena tukole ki tubeere wano tusobole okuwaayo ebirowoozo byaffe njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala kambawo obudde bwammwe ne mebbutwala ba program manager Sebo tuyitira ddako okwogera